Jean. Oyibyote mu public no gamba tanti fe era fe tusinzira kumanyi gaba. Zake let me question. Let me question you. Njagalo tule wotude. Mpaya babaka banupu babiri nga bali bazeko mu constituency zaabwe ne bebuuza ku balonzi baabwe. Wagenda ko mu constituency y'abaagala no babuuza nti bannange baagala ayina amanyi g'abantu batagayina. You can check ojja kutegera baagala who's baagala. You go to Mitiana. You are there around. Why are you here shouting? You are just talk bogus talk. You are shouting for nothing. You oli wanokola kabampane wera bisa. Eyo science ye twagala. By the way, let me tell you people, twali twagala nnyo change. There are many abantu abagala change. Naye sima batuufu abalina okukwata change mu ggwanga lyaffe. Simanyi lwaki mwekwata katogole y'abasirusiru emu nebeera mu kibiina kyekimu. I don't know why. Because babayita ekibiina kya era bwe tunaba tuwandiisa ekibiina ky'abasirusiru, I think it already weekiri kiparedingiddwa. Mulwanagana bannammwe mulinga ababendako, balinga ababagalira ku bakitame, balinga bajja babanyammwe. Why? Wagendake wa honorable Mpuuga ne bagamba nti Mpuuga talina ground. You can check. Ojategera who's Mpuuga. You can check. In fact, kyensobola okwekakasa Mitiana oyinza obutaddamu bbala bako. Era ng'obalabyeko nnyo. Bako wa Kyakaali, bako wa Kariyoki. Twagala kubuuza zako koza ki Mitiana ogiwadde ekyo ogikoledde ki? What are you doing Mitiana? Okuwa ne parliament n'okuwa amalusu n'okwebamba n'okuvuma basipiika n'okuvuma bakinyamatama. Kiki kyokoledde Mitiana kisobola okuzza ku ballot paper? In fact, abantu abali supposed okusooka okugobwa yemmwe bakina Namboze, bakina Baluta Maguzi, buli muntu wa Kyakaali mubadde muli supposed abalonzi bammwe bakwata ku nkoona ne babafuumula nga tebalina gwe beebuuziza. According to Isaiah mmwe eswaza ekibiina, eswaza bannayuganda n'Abaganda, eswaza obwakabaka bwa Buganda. Tunabajjukiranga kya tugenda okuba ne members n'abaana baffe bali basomako mu byafaayo nti abawumba tuutu kibiina ki ekyajja mu competition nga kyabawumba tuutu. Kibiina kye kikyasinja okubeera ekyabagwegwenyufu. Essaawa ya leero product y'emiti, I think ndowooza kati abati calories emiti batandise. Mugatandika okukwata emiti gy'abalema. Eyo project twagimanya. Kyemmanyi nti kati waliwo aba stockings, stock. Era bw'obanga toli ku bwangu, stock eriko kati sente ya miti gy'abalema. Byawo ya wizi miti gy'abalema. N'obeera clinic funa emiti gy'abalema. Kyemmanyi kati mugenda kwejjanjabira Kavule. Mwagisubadde musubudde fuso ziri omwo. Ye project kati eriko etunda. Kubanga ey'okubiri ye project y'ababaka okwefuula nti balwadde ne mugenda ebweru. Nemufuna bu hotel ne mwebakamu emyezi ebiri nga bukadako okera wali ku kalwaliro ne kuba selfie n'oddayo mu kawote. Kubanga we nbuuza omubaka wange gwe nalonda mu Kampala Honorable Sami Malende kiki okoze Kampala kisoko nejjusa olunaku lwe nakulonda sirikoma kulwejjusa mbuulire kisobola okuddamu okuntunuuliza ku ballot paper. In fact n'okuddako obuzimbule kikuzaako bukyanga ogenda Kenya nga tetulabanga selfies mu ddwaliro olinzayo kateeke fune selfie osindi. Ono wemukono yagenze mu America ate atambula ne bba ne bafuna hotelo ne beeyagala ne beepiica mu kiseera y'omulimu w'omusolo n'amaana n'akola accountability n'abaana ne babatwala ne basoma. Buli politics lwatuuka tebafuna teeke siwaza bantu. Essaawa ya leero Kyagulanyi yatugamba tibabaaninga Anita Amongo e Bungereza. Abange Anita Amongo gyasanze Biden luddawa Namanve n'Abusana yabadde Zana oba Namasula Musa watunyonyola. Who's fooling who? Bwe tubayita babuyabuya abagwagwa abakonanga empafu abalinga ebijanjala ebikonye tuba basiru mulinga ebyenda ebikonye tubeera basiru mulina ekiddako mmwe badde mutumazeeko emirembe nammwe. Sirabangako ku byenda bikona naye mutunulanga ebyenda ebikonye.
mwatugamba wano nti Anita Amongo taliddamu kulinnya mu America taliddamu kulinnya nyonyo nako genda mu nsi z'abazungu kabeetayebwa babadde luddawa essaawa y'emu n'otugamba nti mubabaale kirina oluba lulinga olw'eŋŋanga mubabaale bukyali musajja gwe bakuzala mu kiwuka mu kinyonyi wava mu ggi ly'abatwa famire we yali nki kubanga simanyi musajja gwe kyensobola kugezaako osinga neyitira obubi oli mu by'okusinga neyitira oli mu by'okwenkana amagombe kugeraageranya ku magombe n'ogamba abaana babanno baboola abantu eddakiika 2 ku lunaku lwe lumu n'osanga tayeebwa n'oyulika si lwe luba olukoma eno mu matu n'oseka n'essimayiro ey'omu matu n'omuwa ne aga empitirivu ennyo n'oyagumukuba obwamama osi muwagizi wa Museveni ani omusirusiru bayibuli etugamba nti omusirusiru n'omusekula mu kinu bayibuli yemu egamba nti muleberere ku bikolwa byabwe ebikolwa bwe bikutuuza mu ntebe ebayibuli yemu egambye ti Katonda aseeteza ensozi nezitemanya Kyagulanyi Katonda kuseeteza oswala day and night otunulanga night meya oswala day and night tokyaswala oswaza nembazaayo ku tteeka y'omwana wa Nyanzi nabagamba bano abasajja bakuze bagaggawadde bagaggawadde mu gavumenti ya Museveni kubanga nanya ky'abantu Nyanzi lyalina lya NRM tebasobola kukwata mwana we kumuttira kaali yanga muto bino ebyana by'abaana abasirusiru bwe balagira mugende kufuna mukola eggaali mubalumbe biri mu makomera muto omwaŋŋaalirako bajja kubasiba enneeyisa yammwe ebikolwa byammwe bijja bayitera ebizibu naye mu byonna mubalirire bakadde bammwe ne bannyammwe mudunire bannyammwe amaziga ge bakaaba mudunire bannyammwe mbona amagye babonabona nga bajja mu makomera tewali agenda kujja n'entana bwejja okuba bajja kujja bangi nnyo nga bakuziika bakube embeekulu bambale ebi-ovule ebya redi baveewo nnyuka asigale n'akalambo ko aka mu ssanja bali mu bitooke nga yakalaba lindako ogenda kumpa beera nga yekka yasobola okukalambulako n'okukalaba ekyo nno munnange kikulekawa ekyokutegeera kya buntu tetukugaana kuwagira naye owagidde otya siggwa asoose okubeera ku opozisoni siggwa asoose okuwa gavumenti eri mu buyinza kintu kyono kya butegeere njagala mutegeere so abasajja bano okumanya babi bakwata sente za gavumenti milioni 10 loza mwawudde nga beere okoma Zaake yagambye alina lisiti agenda gimenya Namboza agamba alina lisiti abalala bagamba sente bamala okuzikwata ne bakola press conference ye bakagabo bagambye bazirina n'abalala bazirina abala mwakola press conference era Zaake atukakasisa ni mwakola press conference kubuzaabuza sente nga muziridde muzina ani afuulingaho omulonzi ali ludda wano futu soja kutubigere kambere we bajjula naye tetuli basonyiwa njagala okubabulira 2026 aligenda okutuuka nga Kyagulanyi alinga ekikolimo ky'eggwanga Uganda ng'envuma gyavuma katandika butandisi mujja kujja mutwetondere tuyigamu bino betwogera ne betwabagamba ne bazadde bammwe bali twetondera era bajja kutwetondera muli beera mbeera mu mayumba gammwe nga mukaaba ne mugana naye abakazi baatugamba omukazi twamuvumanga naye yayogera kubanga ekyokutegeera kya muntu ogezangako nnyo kozesa common sense okubala situation naawe kenyini tula weebuuze gwani weebuuze olagawa ki ekiddako teri kibi nga kugoberera muntu gotamanyi gy'alaga teri kya busiru kiri waggulu wa busirusiru ng'okugoberera omuntu atamanyi gy'atalaga kuba mu bulaaba kyabubuyabuya bwe mwagoberera mwali mulagawa yabagamba mulagawa mwali mulagawa mwakomawo so n'olwekyo tetujja kujja nga twogere
twogere tujja kwogera tugenda kwogera ebintu bino abategeera bategeere betuyamba okutegeera bategeera era ne beekansolinga ne beebuulirira bokka kubanga ngamba nti reason as the world masterpiece ekyomuwendo ekisinga mu nsi yonna ekyobugagga ekisemayo kwe fumiintiriza nnyo nnyoko omwetadde ebizibu afunye ne pulesa ne sukaali nnyoko omwetadde ebizibu ayenjera mu makomera eva amala kwewola kakati ekyokufumitsa kyabwe tetujja kujja twogere tunyigire naye mulitwetondera ffe tubalinze mulitwetondera era tukimanyi bulungi timujja kutwetondera essaawa yonna so ndowooza ebigambo byanka bibeere bitono naye kyannaku nnyo okubanga musiza obukyayi ku baganda bannammwe ng'ate mugamba mwesibye nnyo ku Buganda kyannaku nnyo okubanga Kyagulanyi alowooza nti Buganda ye Uganda kyakusobola kyamaanyi okubanga omukulembeze gwewagira ayagala okweta enkyukakyuka ayina excitement emulowoozesa nti Buganda bw'agiwangula aba awangudde eggwanga lyonna. It's a pity. Kikyakwetaagisa okudda mu kibaya ddayo otuule odde ku ABCD bakuwe n'obuti obale n'obugere in fact bajja kwongererako enjala kubanga oba okyali amakya nnyo bw'obanga common sense wagamba nti Buganda ye Uganda. It's a pity. Wetaaga okudda ku blackboard wetaaga okuddayo pame kutoya enkomo kwekweye ojja okuddamu akategeero manyi okutegeera si kwa bonna funa wadde amagezi matono funa beweeyazikako amagezi otegeere nti Uganda nnene okusinga Buganda. Njagala okumaliza n'ekigambo ky'omwana gwe baasibye gwe bayita Kempako omwana gwe muyita Omunyarwanda. Njagala okubira Bannayuganda mwenna omulanga n'okubategeeza nti Buganda tennasiba ku mwana oyo. Njogera ne baloya ba Buganda, njogera ne baminisita ba Buganda, njogera yavaayo ne yeetonda n'agamba bannange mu nsonyiwe neyeetonda ensi yonna buli omu ne yeetonda n'agamba mu nsonyiwe era yasonyiyiwa kubanga ensobi zikola abantu ne zigonjoolwa abantu. First of all wano Abaganda mwe mwalekawo mwagunjawo olulimi oluvuma Ssaabasajja Kabaka muleke kuputendinga nakwefuula balungi. Mwe mwatandika ekikolimo kyava ku Kyagulanyi ne kigenda ku balumbuye. Mwe mwatandika okufuma obwakabaka bwa Buganda n'obbunafuyanga n'obuzza emabega n'okulaga abaana nti osobola okufuma obwakabaka bwa Buganda. Essaawa zino mwerungiya kyesaawa kyekimu mubadde muvuma Abanyarwanda buli nnaku nti babatemeko emitwe babawambe babasaddaake babasale Abanyarwanda si bantu Abanankoole n'Abanyima si bantu bembadde mugamba babasale bembadde mugamba bababoole si bantu bo tebalumwa tebazaala baana mudda ku Banyarwanda ne mbalinyirira ne mugamba babasaddaake babasaleko ensigo babawusaleesale bo si bantu. Abanyarwanda abo baali bavuddeyo ne basibaani bukyanga muvuma Banankoole n'Abakiga n'Abalaalo baali bavuddeyo ne basibaani. So n'olwekyo omwana aba yasaba okusonyiwa mu musonyiwe era omwana oyo njagala okukirayifayinga nawe kakanya amazigo. Njagala okukirayifayinga nti Abaganda si basibye omwana oyo. Omwana oyo abadde n'ebizibu bye emabega n'Abanyarwanda. Omwana oyo muhima mulaalo naye abadde avuma Abanarwanda. Osobola okuddayo ku peje ne ku video ze ng'avuma Abanarwanda. Essaawa ya leero bakoze revenge mu budde oba bakoledde obulungi maybe sigenda nabo besigako kubanga wano tulina munnaffe yatufaako amwita Isima Olax n'essaawa ya leero buli muntu akubuuza Isima Olax oluzani yamutta n'okunoonyeza kukulaga nti omutuufu yaani kuba buli muntu era amukoze eki. N'olwekyo vuma abantu ng'olowooza nti tebakulaba vuma abantu bajja kukutereka bakole revenge mu kintu ekirala olowooze nti oli yakikoze so ng'akikoze mulala. N'olwekyo Kampako mu musonyiwe era ffe Abaganda twamusonyiwa abaamusibye nammwe mu mutwe si mwe musoose temutuukiridde nammwe mbadde wano nga muvuma abantu abalala. Baagala nnyo one love kale kino kisaala kisiru genda n'okugenda. Hi, I'd just like to say thanks to everybody for watching my videos and all of your fantastic and positive comments so far.